Kwaniriza nate ku program Endiribo Miguwa. This is Endiribo Miguwa. Every Friday tuba tukwetera nate what is happening in the world of WWE walimu wrestling ate mu America. Tuba tukwetera SmackDown, Raw, what happened chechabadeyo ani atwala munne ani ate era abanga gena maso okubanga wangula ani gwe tusubira okubanga wangula atenga jukira we have WrestleMania coming up. Ni wankobada basinga bajitumye Coffee Mania na ye ela it says WrestleMania. Ate gomulabi wafe owa MRU TV tukujukiza ntino. Osolo panga otwenga kwa liko Facebook, ku Twitter, Instagram, atine YouTube channel yafe ya MRU TV. Awa munindala ya Endiribo Miguwa. Amanyanze Marion Musimenta eranga ndi nemunange. Prima William Louis. William, tutandikire watandikire ku Raw, what happened, watandikire ku SmackDown? Watandikire ku Raw. It's very fine, Raw, mani Raw yatanise ne commissioner, wa amani night Raw, that is Stephen McMahon. Yatanise na kwa nausinga, na agamba nti titles na is zaba contestants, abali mu WrestleMania, the triple threat match, yabakazi. Chabakazi ni chabasajja chabakazi ku Raw, that is Raw women's title ne SmackDown women's title ngazi ku line era omwangu zo triple threat match agantwala bisipyo na bibiri ajja kuba ku WrestleMania oyo nga ye double champion. Wow. Era abakazi bonna bagambye Becky Lynch yagambye he has been waiting for this for a long period of time. Becky, etugene maso. Yada nina kino okumala ebbanga eggwanvu. Era muno kino ekitandika. Waya gavumenti yakitandika kusama sita mu mwaka ogwedde 2018 with a mere syrup. Exactly. Ku Ronda Rousey. Yabanga ne SmackDown Rousey ekimwetera obuswana najanga amusoomuuza ebbanga eriweya. Azinga ku Raw namusoomuuza, ku SmackDown namusoomuuza. Wajukira Ronda Rousey tasogenda ku SmackDown live. Wa member wa Monday Night Raw. Kati azamusoomuuza ku Monday Night Raw. Wajukira weeks BMI zone badde mbeni badde ne bakwata Becky Lynch bamu press ne mutwala mu detentions. Byonna nganga mbamuzumubiraba. Naye ekyabaddewo ku Monday Night Raw awedde. Bana kyadi massive. Nalabye engeri gye basikambuddemu Becky. Ne ngamba yono zamani. Kubanga bagetinza out of control. Ne bakuba security weyazze ne bagikuba yonna. Kubanga security ya WWE asoso kujja. Mbona ne bajja attacking. And after ne baleta police. Nayo nga bajagala kujja out controlling. Nasinza okunyumira nnyo. Nalabye abakazi abatazanya Becky Lynch babade batekako Ronda Rousey empingu yamukubye pound punch ate nekirabo baba kutadde mu motoka yemo ya police ne batuza mu one car behind emotoka yafuukirala but this is so terrible that kick nekyajanyumidde Becky Lynch bade bafumya child fire mu motoka ya police na bekubajina emigejo ne balansa migejo kachalo chali so interesting akasizo kunsanyisa kala obadde batadde Rwanda mu motoke mubanga shanjukira go basembiyo okutwala okufulumya the WWE arena kakati obadde bafulumya Rwanda nagamba sivira mu Rwanda we yafulumiza omutwe mu dinisa na mukube vivi running knee as for the running knee it was running ne Rousey yagambye byonna mu bikoze no one's going to survive at WrestleMania. I'm going to walk home as the double champion. Or what SmackDown at all? Echitabangao. Ejo many event yafe. Ku WrestleMania. WrestleMania tuli Boston to Washington. To Washington DC. The seat of history. Exactly. Yeah. Eranga issue is going to be made. Wabula William jabatwale ko tumanye machinery checha abadewo. Machinery bano bakava mu NXT lenga championship ya WWE baveno promotinga ne babja ko ne baza kuti Monday Night Raw over SmackDown live also bavani mu NXT ne bagenda ku 205 live duke nayo edi part of WWE WWE controllinga machinery yangu de Bobby Roode and Jack Cable
baba wangudde naye ne middle of the match kana kazi ka Evans juka Evans azakola ebintu ebyo okutataganya ne middle of the match najja muki nakuba akadongo ke najja mu gundi yajja kebo Bobby Roode yabadde distracted era machinery ebamukubidde atenga Glorious yabadde n'obusobozi okuwangula awo in the middle of the match naye that distraction got him totally distractinze nnyo wanga njukira yabadde akokinze Glorious DDT eno style ojja kukwata na kutekana mu nkwawa so nakuba kick in the middle section wano mu lubuto nduka middle section banjuka mu lubuto wano akokuba teka mu lubuto na kukwata omuntu na kutekana mu nkwawa na kuteka wansi kati ye ateka mu extra power akwata omuntu na kuteka mu gundi na kustoa mu banga na kustoa omuntu kali wagulu omuntu wansi na wateka force yona yo style tosoka kujone wabajikoze ne era yabada akute member wa machinery Evans najja natateganya yali ne baba wangula Sibinyo I felt so bad naye anyway which against atempozi ebya Bobby Rashwi neliyo Rashwi nemune kati bali babuza nti match bategese batya match abagitegedde batya ku Somania Rashwi yagambye Finn Bella didn't pin Rashwi temupininga yagamba yaseza pinga jina Mahareka they use this jina Mahar I think I watched it with Botofo tiapininga Rashwi Jasminga Rashwi and yukira Rashwi ya bali batimizi up ne jina Mahar the modern day Maharaja kati Maharaja bamupininga ngaga wala ku mana trawedde gunava nava mu mbeera nakwati namukuba spear nakuba buno bugundi seniyo ne soniyo nabukuba nenokati nabugira ne Rashwi yagambye the demon Bella is going to see the shores of hell in Washington DC. Naye ate ne Finn yagambye nze nga Demon King. I'm also going to show you what it means to be a demon. Ajukira ndi Finn Bella obadde ajanga demon. Abadde ajja wangula match ezo. Tujukira nga ava ku NXT. Ngali ku NXT nga cha NXT WWE champion. Nga going against the Samoa Joe, the baddest man on the planet. Attacking people to see. The dangerous man on the planet nga uyeyita. Osera bino. Na mwangula then afuna debut ku Man Night juke Man Night wale bakaji draftinga Man Night member gospel draftinga ku Man Night member gospel draftinga ku Man Night tunajukira nga mu 16 wa draftinga Man Night wa separatinga ku SmackDown live banga juka Olivia ali separate nga omuntu abava ku Man Night n'alwana ne ku SmackDown live n'alwana nga abantu bakowa nnyo ne babyawula yasembe yagambye nti he has been always the hard man to crack nga tujukira Finn Balor kabula kata awangule the beast jukira Finn Balor emu kubasajja abasinga okubuka nnyo mu bbanga abali fit ate nekirala ali physical alinamu ku maanyi tate nga bana abala mulimu bana abasajja abala naye nga tebalina maanyi naye nga style zisinga okubayamba ennyo kakati ndoza nyinza okugerageranya Finn Balor okubanga the same styles ne AJ styles awamu ne Seth ndoza balina engeri baconnectingamu with that thing of physique mu bbanga okuba ne masitula kubanga bana abasajja tulaba emibiri gyabwe giri a bit masitula kubanga omulaba nga wafunye ekikondo wati omubiri gwe guvayo bulungi ne paxos zaba ate lakuba ekibawula nti bonna bawuka mu kilos Simbera ali mu kilo 9 seasons yakawuza kilo 10 12 11 awo abula ye Styles ye musajja mukapa ye musajja mukapa ali mu kilo 10 plus kakati obo tuje yo William Church agenze message dala wali Apollo Crews Church abadio Apollo Crews yabadde nayo fight ne Jinder Mahal inganga weyita the modern day Maharaja
era yakijukira chikira gundi ya fedi continent ya Asia Asian continent mu bayindi ya bavayo ya kwati ya vayo kwajuka naluli abadde naluli waliwo great kali nejuka naye muyindi bona bava mu gundi eyo the maharajas abayindi abo jina mahalo bamwangude ne bamukubye frog splash kati onyoka ku frog splash soko jinyonyolo mulabi amanye frog splash yentya ukanga chikere kati frog kati Apollo Cruise wakuba nakusika wakuba wa setup ezunguli teke nja kuba wati lenga bango oluyi yakuba wati oteke nakuteka mu the center of the ring ku center of the ring soka mu center of the ring naboka ku Miguwa na imya mutani bako nika mutani bako manje ga musonda yeti mu edges ya ring kati yao nabuka ngechikiri wabuka wati mubanga yefunya wefunya wati agotoka kutoka wati nganga kuti ngalandinga wati alinga flat era style wasanje banje bakozesa kuliko Kevin Owens Owen yajagala nyo chukiza Owen oyo mu Canada Canadian guy wo ne member wa machine rono gayo munene ojo the fattest guy ne ajukozesa kuliko ne Thorns na yeye the man the burn down ne ajukozesa kwajukuya abantu banji kantuke nkusale academy ate tugenda kuba tukomawo nga tubako wano okuba nga tubatusako ebidala ochalaba Endiribo Miguwa era nga nchali Marion William wano okutusako program eno katikomewo